TikTok ekutte omuliro lwa proposal ya Phoebe Mina the Queen Aviator bamuweereza obubaka obumwagaliza byonna ngenda bambi kulaga maaso awo binyuma obyerabiddeko bakadama bamutabukidde boogedde bingi Ayogedde relationship ye bagamba Phoebe yani goba wakaweta n'ebirala bingi nnyo binyuma obyerabiddeko nga bwamanyi TikTok ejjuddeko abantu abalungi ate ne banugu batoni bangi ba negative people balina negative minds bangi byonna ngenda kubanga mbikulaga maaso awo bwatyo ne Dr. Halima n'avaayo eyabadde mu lukwe olw'oku surprising Phoebe proposal ye naye n'avaayo n'annyonnyola wajje byatandikira byonna mbikuleetedde binyuma obyerabiddeko mu maaso awo naye nga wasuze otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment tewirabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekayo video empya. Phoebe amaze ddala akabanga akawerako n'omwami we era bulijjo beepostinga naye nga abantu batuni nnyo abakimanyi oba bakitegeera nti Phoebe omuntu gwa postinga ye omuhazibandi we omukyotala we anti yatugambye nti omwami we muwalabu omulokole era amannya ge ye Juma babazze babeera bonna bakola bonna videos naye akageri Phoebe kakola videos n'abantu abangi ab'enjawulo ng'abantu batono nnyo abasobola okukirealizinga nti oba okukizuula nti ono ye husband wa Phoebe gwabeera naye ewaka. Bwatyo nno olunaku olw'eggulo basazeewo ne bagamba nti bannange omwana ngenda kumujja mu gallery nekintu ne bakiteeka ku mutendera ogwaggulu ne bamuproposinga era kati wenjogerera bafiyansi ate nga bali mu kutegeka mikolo essaawa yonna bategeka mikolo ngenda kubanga njibatuusaako buli kimu gwena atanaba kusubscribinga mukwano simanyi kikyoliko kambeere nga nkutwala ddala butereevu nga Dr. Halima ate nga atunyonnyola wa gye byavudde wentyo nkwongereyo ne Mina the Queen kakwotadde ne Aviator. Munnange kyatandise kitaba naye mumperekereko nga tugenda okuproposingira omwana w'abandi Phoebe. Abasinga munnange kino nno mwakiise sima video shoot bannange ebintu bya ddala ebintu byalaali ate omutima omunafu twala eri munnaye munsonyiwe mukamiro awo tekali kiriya munnange sikalongoosa bulungi omwana kyekata kikola bulungi naye nga awo nno we twatandikidde nga ndi awo mumira kyatandise kita munnange ng'omukulu anteekamu akasimu omuko angamba munnange gwe mukwano gwa Phoebe gwawulira muntu osobola muyita wantu n'agaana nnyambaako okitegeera nga ntandika omutima gunkubirira ntandika obbuguumirira nga nkwata kye bayita engoye nga nnyambala awo nno tuli mu mmotoka n'omuhazi bandi ndowooza northern mugiraba munnange taŋŋanya kutambula nzekka okitegeera ekintu ekyo alina okunvuga wano nawali bannange nantwala ku buli location gye mugaye bebi tugende wano bebi tugende wali munnange nantwala tuli mu lugendo awo amanyiwo mumanyiwo northern ya si northern roundabout ye Mulago munnange tugenda kajjamu ne katukwata mukaawo bannange nga ndi so excited ndowooza mulaba abatunda ebintu ku makubo kwegamba nga beetala baddaano badda wali munnaye bo tebatya na mmotoka naye ng'omuliro gwe nnina ng'olemwa ku luno nakuumya ekyama for the first time mbagambye ngenda kubannyonnyola kamu ngera baterayo video ku video mbannyonnyole abasinga mwagambye ebimuli ebisanze ku mmeeza yabadde akimanyi mukwano ze nabadde Mrs. Pulana awo mumanyiwo ku Garden City munnange nga tugenda kwegamba nga ndi so positive nnyo awo ku Garden City kati nitukiirawo twadde wali nga ku Africana mukamanya akakafo mwenna awo nno munnange tulina omuhazi bandi mu mmotoka ate yafuna omusajja w'emmotoka munnange ali mu kunvugamu antwala wano antwala wali bannange bakadama tuli so blessed awo nno mumanyiwo munnange nga tugenda awo nno tuli mu kukira wali ku Africana kandabe yes ku toto ya wali ku gundi wampeewo tudde wali eri ka location kaffe munnange Phoebe talina kyamanyi Phoebe namukubidde essimu ku makya ne mugamba Phoebe nkwetaaga n'ensonga ze ngenda okugambamu munnange ekyana ekyo wenkiyita kyo tekigaana kibeerawo mu buli nsonga ki Phoebe ekyo kye mulaba nkyagala nnyo
simanyi nakumanya eno ensonga nali ne program n'ensazaamu munnange no tutuuse mu kafo ako koolaba oba bakayita biki kaakaawo mukasome munnange kalungi akafo ako banange mbebaza I salute you guys banange simanyi nakumanya munnange tutuuka awo no tutuuse mu parking ninze kana omuhazibandi Phoebe tabimanyi awo nno munnange sakutte budde kajjamu kankutemu omuhazibandi wa Phoebe nga atuuse dda nze olwatuuse ne mugamba mpeerawo akaweta nesinaapirire omwana w'abandi omwana w'abandi mumulabye omwana w'abandi nkikaatiriza omwana w'abandi mumulabye laba naakawetawo we maama omwana w'abandi mumulabye baali abakyotala be baatutuma mumulabye tetwetaaga kubuuza awo nno munnange ndi n'omuko musinaapinga Phoebe tekinnatuuka kinkubidde essimu kiri kubukedde munnange waŋŋambye olina by'oŋŋamba awo nno omuko gwe nno teweekyanga kaana gwe kalo nno akaana kaagala kunkaabirira munnange Phoebe atuuse talina kyamanyi nze nabagaye ngenda bannyonnyola vidiyo ku vidiyo Phoebe atuuse mwaniriza mulimbye nga we nnina ensonga z'okumunnyonnyola munnange nyaniriza omwana w'abandi ewe mubuzaabuza banaye n'ebyokumulimba nga bimbuze banaye bati yakitegedde nange simanyi naye kyeka kyali tekinategeera naakakikwata vidiyo nkikwata munnange kituusaawo banange mulinde paati tu vidiyo nyingi banganyo ziteekayo nyingi nnyo naye nkyaleeta paati ku paati paka wembagusisa kyekyabaddewo ekituufu munnange Phoebe atuuse ku kifo nga tukyagenda mu maaso olwo Phoebe nga atuuse ku location nga paati eddako agenda kubanga amaze okuyingira mu room bamuwadde ekyokulya atandise okweriira tamanyi biki bigenda mu maaso ye lwaki nkunnyonnyola kankuleko obeere ng'obyerabirako kubanga bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya tusimbudde munnange Phoebe nga talina kyamanyi mbagaye ngenda bwa vidiyo ku vidiyo abagamba yasanzeewo ebimuli kati kambabuulire namulimbye ntya Phoebe munnaye awo nno yakatuuka ate part 1 genda ku page eno yennyini olabe part 1 gye byatandikidde eno nno part 2 munnange Phoebe ng'atuuka nga mulimba nga mugamba namukwano gwange alina birthday munnange birthday ye bwana akwagala nnyo bwana akulabako munnange agenda kusanyuka munnange kyenkuyitidde naye munaye mwana tannatuuka ate ne bbaawe tannatuuka bbaawe aŋŋambye mbuntereze emmeeza ngiteekeko omuli bwa red kwegamba bbaawe asookewo ani girlfriend amukoere birthday munaye girlfriend asanyuke Phoebe munnange alowooza tugenda tekola birthday ya muntu mulala nga talina kyamanyi obwonna obumuli mbuteekawo bwe mulimba nti waliwo girlfriend bawe aŋŋambye mbuteekewo okitegeera tugenda mukuliza birthday naye munaye kajjaamu kabakutte munaye nga ntandika kwemulana kyana ekyo nga wookiraba bwe nkikwata mu vidiyo nkibuzaabuza omuko nga namukwese eri mu private nga namukwese eri naye nga sikkiriza Phoebe geenayo nga womanyi muntu nnyo wa simu waŋŋamba tugenda kwa ntu okubisa ebifaananyi nga simuganya kutuuka wali muko nga namukukumya eri munda jjukira nze nasoseewo n'omuko ng'omuko namukukumya eri munnange weŋŋamba utresi muleete kano weŋŋamba ki Phoebe oyagala kulyaki biru ya muntu wa birthday agenda kutuwa sente lelele banange mulimbye mutaddeyo kati no ne mulimba nti tuula wali nkusinaapinge nga kikyenjagala nga njagala olulenzi lwaffe oli omwana w'abandi omuko agenda okujja asange Phoebe ng'atudde awo munnange omwana w'abandi mumulabye engeri gy'avaayo yabadde so mostive kati nze kyenakoze nenzira Phoebe ne neefuula nti mukwata vidiyo mubuzaabuza tatunulayo eri okitegeera ekintu ekyo namubuzaabuzizza bannange ka vidiyo kano kali so mostive kali so emotional bannange natulise nenkaaba abantu bano bagamba neki kyate obadde ki munnaye ng'essanyu linzita bannange essanyu lyanzise munnange nkibuzaabuza abantu bonna ne basamaalirira bannange twasamaaliriza abantu awo no Phoebe tamanyi bwe mugamba kyuka eno olaba oti munnaye yandabye nkaaba munnaye nga bimpeddeko nange nambuuza kati gwokaabira ki naye nga takimanyi naye nga abantu bonna amaaso gatuli eno okitegeera bwe mugamba kolaba oti nga sikyalina na bigambo banange mulabe kapaatya onno nga ndi mukaaba aŋŋamba kati gwokaabira ki tabitegeera bimusobedde banange yagenza okukyuka oh my god banange
banaye ng'olulenzi olwagogoka Mukama Katonda banange laba omwana w'abandi banange banaye ng'amuwadde akagundi akakeke akaliko will you marry me banange paati eno banange ffenna nga tuli wali tuli somo Steve omwana abandi n'afukamira bebo abakyotala be baatutuma laba omwana abandi gwe mulinde paati siri banange ndeeta mulinde paati siri banange. Mikwano no tukyagendera ddala mu maaso era nga paati eddako ng'olubamwambaza akaweta bohaga berisiza ku keeki bannange enjogera ekindeke ki omwana yanyumiddwa naye nga congratulations once again Phoebe katubeera ate nga tweyongerayo. Ate munange mbagamba nnyo bannange oba ng'osanga Mukama Katonda okuwa omwagalwa akuweera eddala oyo we mukwatagana mu buli kintu omwana tu Phoebe mulabye essanyu ly'ayina kwegamba baakwatagana n'omwana mulenzi laba haaga ggwe bannange laba haaga omwana yawadde mune haaga n'endabira ddala ng'ekintu munnaye bakiina mu ttaano lavu nga weeri ate mwana mulenzi oyo omukyotala bannange ayina omukwano nze naye simanyi nze mbadisiranga okumufuuka n'ayina mukwano bw'atyo. Phoebe musanyufu awe nyini awe nkwagala Phoebe nkwagala ng'oli musanyufu ate munnaye ekyasinze munnaye okunnewuunyisa bano abalokola ate bo banjawulo bo basanyuka bagenderawo mu ssaala bagwirawo mu ssaala ffe ebiseera ebisinga nze munnaye wenfuna ebizibu wensaba ennyo n'ensaala esswala zonna nenzimala omwana mulenzi oyo yakubye ettendo omwana mulenzi oyo ayina kye bayita essaala omwana mulenzi yakubye essaala n'entya n'okutya munnaye nga basanyufu nga w'obalaba Phoebe bambi kyabadde ekisanyufu ekyana ekyo mukyoti waffe mukyotala bannange bwebali kwagala mwana oyo omuko omukyotala yalagirwa munnange tweyanziza kutwagala omwana oyagadde Phoebe bannange nalabye omukwano kwegamba nabawooninze agenda okuyingirira kapa eno newaddeyo ngenda kulwanagana naye ngenda kuba omu ku omu neba ne karingi ko mukalaba omwana kapa eyo mugiraba bannange baabana beesaana abo nga w'obalaba ate nga nabagambye nti buli mwana muto ali myaka 2 n'okudda wansi imbatumye musajja mu kyotala kati bebaliko bannange bebaliko laba kasayizaako bannange. I'm so happy for you Phoebe. I'm so happy. Congratulations once again Phoebe tusaba Katonda abawemu obulungi mu lugendo lwammwe lwe mutandise emikolo gitambule bulungi n'ebirala. Dr. Halima teyakomyawo n'ayongera n'akkaatiriza n'alamula buli agenda okugyayo enjala okubeera ng'alumba omukyotala wa Phoebe omuhaazi bandi n'engomanya abaana ba TikTok tebeewumuza batandise dda. Kasooke nkulage empaati ya Dr. Halima ate tulyoke tugende ewa Minaza Queen ne Aviator. Ngendo okulwanagana n'omuntu agenda okuyisa muko waffe amaaso mbwe omuvubuka wa supalife lelele bannange mulekerawo okutuwoganira musooke mulabe vidiyo eno bannange laba omwana w'abandi bannange nkikkaatiriza nkyogera nkiddamu laba omwana w'abandi walalalala laba abakyotala be baatutuma bw'oba okimanyi nti oli myaka 2 n'okudda wansi mbatumye mu kyotala banaye bana abaana balina omukwano banange omwana ono alina omukwano maswalira hawula mbagambye mbatumye mu kyotala buli ali myaka gya Phoebe n'okudda wansi mbatumye mu kyotala laba omwana w'abandi omukyotala banaye gwe baatutuma laba maswalira hawula ono omwana yazimenye omwana alina omukwano banange omwana alina omukwano temulaba nti nvumirira abavubuka abato ono omwana yabikoze laba nno Phoebe enseko bannange laba Phoebe omwana w'abandi bannange alina omukwano bambi omuko yalagirwa bannange omuko bannaye webale kunjagalira kyana ekyo webale kunjagalira Phoebe inze kuluna eno kapo ngenda kulwana n'omuntu ngenda kuba omuntu eŋŋumi abaana bano balina omukwano bannange laba omwana gwe. Congratulations Phoebe once again tusaba Katonda abawo bulungi mu lugendo lwe mwatandise bw'ato Minaza Queen ne Aviator bavuddeyo ne bayozayoza Phoebe ku ssanyu lye yatuuseeko bagamba bannange akigwana alina omutima omulungi ogwagaliza ali jolly asanyukirako buli omu why not lwaki ffe tuba tetumwagaliza kankulageko ate tube nga tweyongerayo. Slightly Phoebe, how are you, my daughter? They just proposed to you.
That was so nice. Congrats to you. Congratulations. But still, you have to get them because now you have to, When they propose to you, people sleep with themselves that day or they wait? They have to wait. What the f? There's no like proposal honeymoon? Stop it. You are haram. Mina za kwentako mya alabudde bonna ba tiktokers abavuma abantu nti olunaku lugenda kukyanga ozadde olina omwana wo ate okere ku makyo oyagala omwana wo afumbirwe mutabani we tekisoboka tekijja kusoboka adde n'olunaku n'olumu abalabudde era abakomekeredde biibyo weerabire ku people on the internet are marrying each other and bw'olyeyo kyavuma abantu should wake up my sister. I think most of them that abuse people are women. Yeah, of course. They're clocking 35, they're still abusing people. My friend, ogenda funa mchina obani. Era you better go outside there look for those people abatabamani. Obanga fene Uganda. Even people in the village know that you abuse people. The whole world knows. So what me if I was you, I would stop. Nga tugenze maaso ba tiktokers abasazi b'omugambo batandise dda nti era Phoebe abasajja bwe batyo tebatera kuwangaaza laavu babeera balimba babeera bayaaye era it will end in tears n'ebirala negative comments zatandise dda negativities yeyeka wabeerayo bangi abacongratulatinga naye ate n'ababeera balina ekiiso oba babeera balina olulimi olubi nabo tebabulayo kuba yensi gye tutambuliramu bwe batino bwe batandise. Omanya abaloga abayinza okukolimira akaweta ka Phoebe ako ne kasaanawo ng'akaba birungisa maaza. Nagudi kati ali eyo anyeenya nsaasi. Nagudi asiya gattako nakigulo kama gattako ffe ng'afumbirwa atya nga tuli wano. Tekisoboka naawe. Bali mu bya vidiyo byabwe. Abakulima batandise dda okulima abagamba nti eyo video shoot batandise dda abagamba nti oyo alimba balina video gye bakola eyo photoshoot oyo batulimba bali mu content n'ebirala bingi nnyo. Phoebe afumbirwa atya Phoebe bamutaako batya akaweta weerabireko kati ntube nga toyongerayo mbo Phoebe bamuwadde empeta mbo bagenda muwasa abo abavubuka balina obulevu obwo weebuti tebawasa. Phoebe alina kufumbirwa eyo mu nkukutu nga yetumanyi musajja we nga olaba wa Dr. Rima oyo amutulagako katono kuba tuyinza okukolimira empeta eyo weeba yaddala. Mubuuze birungi Samansa kye twamukola ali eyo akuunyuuka nviiri obufumbo bwasaanawo dda. Tekisoboka. Kyonna kikwa kyakuyiga kiba mikwano banaye witchcraft is real. Abantu ab'ebiiso ddala gye bali, abantu ab'emitima emibi gye bali, abantu ab'ennimi embi gye bali, abantu abakolima gye bali. So na mu buli ngeri tusabe nnyo Katonda atuteekeko obukuumi kuba obukuumi bwa Katonda bwe businga bakyagendera ddala mu maaso weewulirireko. Buno bwe buzibu obuli mu kuwasa kadaama sinakindi okuwasa omukazi nga bamukulabidde bulabizi. Muvubuka gwo kyali muvubuka muto kye kibadde kikupakusa okulabira omukazi. Fena tukimanyi bulungi nti gwe muganda wa Jebi mukyala Jebi ye yakulabidde ki Phoebe. Phoebe tayagala basajja nga mmwe simanyi ba church biki ayagala ba Suna Ben abalya ku mitwe gy'embizi ayagala ba Bruno K okitegeera ayagala bantu ngabo kati gwe musajja wattu kawedde mudda. Mumanyi omuvubuka okwekabya nga Phoebe amozoola bumozo nga Phoebe yena amuziimuula bwati nga kwatadde n'okuseka mbu yeekabya yiwe bale kunzikiriza biki nga Phoebe olowooza byaliko ng'agamba nawe gwamanyi oba munfuna. Awakana genda ku peji ya Dr. Lima nawe weerabireko mama omwana Phoebe. Nze simanyi nti oba buno obufumbo buyingira 224. Nze kyemanyi Phoebe yakikoze kwejjako kiri kye bagamba mbwesi bifa muzina naye nga ku mutima gwe yabadde tayagala. Abantu balungi mu kusala omugambo, abantu balungi mu kwogerera bannaabwe, abantu balungi mu kukolimira bannaabwe
naye nga mazima ddala lwaki oba oyogerera muno bw'otyo bikyagendera ddala mu maaso bangi bakyayogerera ddala kubajjukira teri mawulire malala okuleka ga Phoebe ge gali mu kutrendinga essaawa zino buli omu ajjayo endowooza ye buli omu ayogera bulijjo kyayagala okwogera buli omu ayogera bulijjo kyayagala okuyisaawo naye nga kyetusaba Katonda Phoebe omukwano gwe agukuume aguwangaze abawe ebirungi abaweemu n'ebibala ebirungi bikyagendera ddala mu maaso bibino weerabireko mwe baana mwe muli saidi ki ffe tuli eno Phoebe bamutaddeko akaweta Phoebe bamutaddeko kankusibidde awo ng'era akamutaddeko muganda wa Jebbi banaye kongisi Phoebe naye maama suna beni omukozi otya kyogamba watidde okulya embizi y'obuli lunaku wabula n'embizi teriika nawulirako mbwebeera nsava nnyo nga tejjukira oli munene naye nga kongisi baby girl naye muvubuka muto amaanyi wagajje wagawasa Kadaama nsaasira abavubuka bepikira ba Kadaama anyuma musajja yalemererwa ensi ku lw'ensonga Kadaama kyayagala takimanyi wano nagenze kulaba Kadaama yafumbye wiikisi 2 ku mbaga gye baamukuba interview yagikoledde na Mugomesi nga yeekokola omusajja omugwa mu bulago gy'oli yali mugudde mu kiwato agwo omugambo bakyagusalira ddala ate tubadde awo batusenga ba TikTok neera ne batandika okubuulirira Phoebe bw'alina okweyisa mbufumbo bw'alina okuyisa omwami w'oyo omukyotala bw'alina okukwatamu ensonga yenjogere kindeke ki bingi bye boogedde naye binyuma obyerabiddeko obanga obyewuliriddeko biibyo bannange okusinza bwe kino tero olunaku lwa ssanyu ffe nga Shadia TV tusazeewo okujaguliza ewamu ne mwana muwala Phoebe olw'okutuuka ku buwanguzi mwena mukimanyi bulungi nti Phoebe ex Kadaama wali wonna nammwe naye ng'era n'akatalekeka mwana muwala Phoebe tubadde tusaba bambi totuswaza nga bano ba Kadaama bibaze batukola tubadde tusaba omenyewo kiri kye bagamba nti Kadaama tafumba Kadaama tasoboka baswaze gwe Phoebe manyi osobola bano bonna bagamba it will end in tears bamenyewo balage nti bibaliko biwero sina kindi omuko bambi mutuweere ekitiibwa nankubadde olinamuko ku kawogo akaaka sente weekali nankubadde oli mu butaala abakulaba be bangi naye mu Buganda tulina olugero lugamba nti akusigula takuwasa ate bakusigula olina wooli bangi nnyo babadde tebasobola kugamba nti njagala akuwasa naye bagenda kuvaayo olw'okuba nti bakulabye nti ofunye omuntu eyeesowoddeyo mu bangi n'akussaako akaweta omwana ow'obuwala abeera n'emizi toswaza mwami waffe mbusimanyi tamalaako simanyi kase mudondoli katini nedda mukwano obinyumizanga mukwano gwo Dr. Alima ebibeeranga bikuyitiriddeko at least ye alifunamuko ku kafansonyi n'agamba ensi ye n'akiwulira etya nga ngeyeza mukazi munnange naye tojjanga wano kukola live oba video mb'omuswaze sina kindi fees bwe zibula omwami omukazi atoba toleka mwana kutuula waka mb'olw'okubanga bawaffe aganye okuweerera omwana toleka mwana kwambala bizinazina ng'olina ssente omwana tatambuza bigere ng'olina akasente akamugulira engatto omwana wange ow'obuwala Phoebe munnange ffe wano ku Shadia TV tetukoma kusiga bukyayi n'okwagaliza twagaliza twagaliza bambi tukwagaliza balongo nawe ositule ku balongo oyite ku babirye n'ennakato kato neewaswa simanyi babirye ne kato oba okitegeera naye nga bambi congratulations baby girl our ex Kadaama mama bisaso bannange Katonda akikukoledde wava mu kutambuza mukombooti n'ogenda e Saudi mu bwa Kadaama n'ogenda ku Bukedde TV kati saawa zino oli mu bufumbo bannange ebintu bitambulira ddala nga we wabibala bannange congrats once again baby girl byebyo nno naye nga ntwala omukisa guno okubaza bwe yabala vidiyo yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze mikwano nsiima nnyo nsaba Katonda bakimusinga okwagala abalaba vidiyo zange obutakoowa ne subscribinga ne mulikinga ne sharinga ne commentinga mikwano ndi musimu nnyo simanyi engeri gye nnyinza kubebazaamu mukakase nti ndi musimu simanyi engeri gye nnyinza kubalagamu mukakase nti ndi musimu naye nga osobola okukozesa comment section notuwa endowooza okusinziira ku butya bw'osanze vidiyo obubaka bwonna buwandiyagadde okuyisa okuweereza Phoebe obumukongratulatinga kyonna kyonna kiwandiyagadde okuyisaawo mikwano kozesa comment section tujja kuba twesangayo kuba
nange mpitirayo nnyo ddala nenzirayikinga nenziramu ne wabeera weetagisizza bwe tutyo ate obulamu ne butambula naye nga emikolo jijja tugenda mu mikolo gwe atanaba subscribinga saagala osubwe kuba wendi okuba nga mbatuusaako updates ez'enjawulo eza buli kasonda. Nyongera kujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified.